Otimu ng'atemera mu gy'obukulu 59 abadde akulira abakozi ba gavumenti Lira olwaleero aleeteddwa mu kkooti ewozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi esangibwa e Kololo. Omulamuzi wa kkooti eno Moses Nabende amusomedde emisango 3 okuli obulyake, obuli bw'enguzi n'okukozesa obubi ofiisi ye atuuke n'okwekobaana okutunda ettaka lya gavumenti. Abuse of office contrary to section 11(1) of the Anti-Corruption Act 2009 as amended. Count 2, statement of offence, corruption, contrary to section 2, subsection 1 of the Anti-Corruption Act 2009. Kigambibwa nti emisango gino gyonna egimuvunaanibwa yagizza wakati w'omwezi gw'omukaaga omwaka gwa 2020 n'omwezi gw'omusanvu mu mwaka gwa 2021. Ben Ogwete Otim, on the 8th day of June 2020, neglected his duty to communicate to the Land Board and other relevant authorities to implement a letter from the Permanent Secretary, Minister of Local Government, halting all District Land Board transactions. Ono bw'asimbiddwa mu Kaguli, omulamuzi Nabende takkiriza bannamateeka be okubadde Emmanuel Wamimbi ne Joram Sebuliba kusaba kweyimirirwa kwe bw'ategeezezza nti obudde bubadde bugenze bakomewo ku makya g'olunaku lwa 18 omwezi guno. Counts that the accused person having pleaded to being bailable by this Honorable Court Honor. Shall have this bail application when it is early enough. It's coming to 2, so 1 past. Munnamateeka Emmanuel Wamimbi asabye omulamuzi awe Ogwete okweyimirirwa kubanga alina ebirwadde ebimubala embiriizi kyokka omulamuzi akombye kwerima era n'alagira aba Kkomera okumufunira obujjanjabi mu Kkomera gy'alaze. Yes, and you know, maybe the other worry is that the accused person is a heart patient. Maybe that's where I should have started with, from heart patient, and from the time he was arrested yesterday to today, he's not had. Usually it takes his regular medical procedures, and he's not taken it. And reason why I was kindly requesting this Honorable Court, if this application and its determination could be handled as a matter of urgency. Abooluganda n'emikwano gya Ben Ogwete bafulumye kkooti ng'ennyindo yenkata. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale kulikayo nnyo Richard Mwanje.